Katonda fayinza bana mukama tukuwa ekitiibwa n'ettendo. Twagala okwebaza kubanga oli Katonda omulungi n'okusaasira kwo okubeerera emirembe gyonna. Yegwegwe tunaatyanga, yegwegwe tunaagulumizanga, yegwegwe tunasangamu ekitiibwa. Osaanidde kubanga mukama oli mukulu, oli wa kitalo, oli w'amaanyi, oli wa busobozi, tewali akwenkana. Tojjuluka, gwe tunaatyanga, gwe tunaagulumizanga, gwe tunasangamu ekitiibwa. Tukwaniza makkati gaffe gwe Katonda mu ssaawa zino ez'amalya g'ebyemisana. Engalo zino mukama ze tukuba zikwaniriza ddala. Tukwaniriza n'amaanyi go n'amafuta go n'ekisa kyo n'ekitiibwa kyo n'obusobozi bwo n'obuyinza bwo n'amafuta go mukama twaniriza n'amaanyi go agawonya n'amaanyi go agasumulula n'amaanyi go agakyusa n'amaanyi go agayamba. Gulumiza erinnya ly'omukama mu Kristo Yesu mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina, amiina, amiina. Hallelujah, glory be to God. Erinnya lya mukama lyebazibwe. Ne bw'otuulako nsanyuse nange okubalaba mwenna mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Era ne mukama ne mwebaza abaleese. Mwebale okujja, mwebale okuwa Katonda ekifo ekisooka mu bulamu bwo. Ekyo ky'okoze gye kiri era tolyejjusa. Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala kwogera ku ekyo kyempise, the 10 steps into your restoration season. Katonda bwe yakola Adamu waliwo ekifo mwe yamuteeka. Yali mulabe Setaani ayajja n'akola olukujjukujju n'alimbalimba Adamu. Adamu n'awuliriza omulabe. Adamu n'alya ekibala. Adamu n'agwa. Adamu n'afiirwa relationship ne Katonda. Adamu n'afiirwa n'ekifo kye we yali. Buli lw'ofiirwa relationship yo ne Katonda ekiddako kufiirwa position. Once you lose a relationship with God, the next thing is to lose a position where you're supposed to be. Adam lost a location, a geographical location. Ye Adamu yafiirirwa ddala geographical location. Mu Eden we yabiranga nawo tiwasikiti yasigalawo kasita yafiirwa enkolagana ne Katonda. Ekyo omulabe kyakola. Omulabe emirundi egisinga obungi bw'ajja gye tuli tulowooza nti ali ku lwaffe. Ne byatugamba okukola tulowooza nti binaaleeta essanyu. Kumbi bireeta bulumi. Kumbi bireeta bugigi. Kumbi bireeta maziga. Bireeta kukaaba. Bireeta enkovu mu bulamu buno. Owulira, bireeta kumenyeka kwa mutima. Bireeta disappointments. Bireeta okwejjusa. Abireeta naye bw'aba wana akulimbalimba ng'agamba kikole kino kikole gezesaako gezaamu katonotono tofaayo tokikola nnyo gw'olowooza nti ali ku sayidi yo. Kumbe ye ekigendererwa kye anoonya omale okukikola. Number 1, gwe ne Katonda mutabuke, mufiirwe enkolagana, mufiirwe relationship. Ye target ya Setaani eri bweri nti gwe bumala okufiirwa relationship yo ne Katonda n'ofiirwa ne w'obadde obeera. Adamu bwe yafiirwa wabadde abeera Katonda bwe yamugoba n'amugamba n'olusuku lwange Edeni lufulumemu genda. Ne bafuluma bombi ne bagenda. Ekyaddako omulabe n'amugabana nga bw'ayagala. N'atandika omukozesa buli ky'ayagala. Simanyi owulira. Ku nkomerero Adamu akizuula nti kitegeeza okulya kwonna Setaani kwe yadda nsendasenda nti lyako kwabadde tekuva mu mukwano kubanga Setaani takwagala. Talina kyagamba kola nti akusaasidde nnyo nti akulumiriddwa nnyo nti enjala ekuluma nti alaba bambi oludde wokandaliridde oludde okufumbirwa kale waakiri yendayoko ku wiikendi kale gira kale waakiri kolamu bwoti katono oludde okuwasa giramu. Talina kyagamba okole ng'akulumiriddwa nnyo. Wabula ebeera target. Omanyi omusajja omu edda yawandiika akatabo yagamba nti ekyennyanja kirowooza ayatadde ekyokulya ku ddobo. Ekyokulya kino kyandiba akasiriŋŋanyi oba kaamukene bwe batera okutega ku ddobo nga bagenda okukwata ebyennyanja. Kati obusiru bw'ekyennyanja kirowooza nti ayataddeko kaamukene alabika yakirumiriddwa nnyo enjala. Naga bambi ebyennyanja bino enjala ebiruma bambi kambiweeyo kaamukene. Kati kyo bwe kirowooza era obwongo bwakyo bwonna kirumba kaamukene nga kimanyi kifunye omuzira kisa era nga kiraba kyakulya ne kiba nga kirya kaamukene eddobo ne likikwata. Setaani naye bw'atyo bw'akola y'engeri. Buli kyaleeta gy'oli akulowooza nti kino kikuwa essanyu, kino kikuwa emirembe, wano ojja kuba omaze, wano ojja kusanyuka.
Wano ino shortcut. Ino shortcut okutuuka ku kyobadde oyagala. Fa ku biri ebyakatonda by'obadde olinda, biri ebyakatonda bizibu nnyo. Onoobirinda maama, onoobisobola, birimu okusaba, birimu okusiiba, birimu okulindirira, birimu okusoma Bayibuli, birimu okulokoka, birimu okutambulira mu butuukirivu. Onoobisobola ebyo byonna. Shortcut yino. Kati gwe ngolowooza nti kirabika ayakikoze yakoze shortcut eyo alabika yabadde akulumirirwa wa ateeka kamukene ku ddobo aba anoonya kukwata kyannyanja. Setaani yamanyi nti singa akusendasenda n'akubeeza mu bulamu bw'ekibi n'otambulira mu kibi ajja kuba amaze okufuna kyayagala, kubanga olwo ojja kuba okubika wanayagaliranga anaakubanga bukubi. As a matter of fact, dumunabulira nenjiri mbaga ndi ekibi kiringa bulaba tomato sauce ku chicken. Ekibi kyangwiza Setaani kireta kwegamba owooma nnyo mu kamwa ka Setaani bw'oba olina ekibi akwanguyirwa agambye ono gwe mbadde nnoonya. Kama ebazibwe ekibi kiringa kweyira petroli. Bwe weeyira petroli buli muliro gw'oyitako gujja kwokya. Oyera omuliro gukwanguya singa tukutobya petroli oba ne weetobya. Bwe bakoleza omuliro gukwanguya okwokya. N'ekibi ku bulamu bwaffe bwe kityo bwe kiri. Bannange mukkirize tufubutule ekibi. Mukkirize nkyogereko temunyiigira bwenkanidde awo. Mukkirize nkyogereko tukikube ekive mu makkati gaffe mu linnya erya Yesu. Kubanga ndabye abaana ba Katonda bangi nga basitwagolinga mu bulamu buno. Babonabona naye nga Setaani kyakoze si kirala. Abatadde mu mbeera nga kwegamba abalinako access y'amaanyi nnyo kyayagala kyabakola obulamu bwabwe n'abo messing up. Wabikude ekitabo ky'abalamuzi essula 6 olunyira olusooka. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Kyekyaddako Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Omukono gwa Midiyaani ne guwangula Isirayiri, era olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri kyebava beekolera obuyu obuli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga, Abamidiyaani ne bayambukanga n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba nabo babayambukirako, ne basiisira ewaabwe ne bazikiriza ebibala by'ettaka okutuusa bw'otuuka e Gaza. So tebaaleka kyakulya mu Isirayiri newankubadde endiga newankubadde ente newankubadde endogoyi, kubanga bayambukira wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe, bayingiranga ng'enzige okuba abangi, bo era n'eŋŋamira zaabwe tebyabalikika, ne bayingira mu nsi okugizikiriza. Isirayiri n'ajeezebwa nnyo olwa Midiyaani. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Awo olwatuuka abaana ne bw'osooka n'oyimirako Mukama waffe bazibe. Bw'otunulira byonna ebitontomeddwa awo ebyogeddwako awo byongera okukulaga the consequences of sin. Consequences ebiva mu kibi biwerako nno bw'oba osazeewo birisitinga dawuni era bw'obiwulirizaawo era ngera kudda kusaba omusomi asomye addemu ansomera olunyiri olusooka naye nga kuno agenda mpola otandika okulaba gwe naawe olabire eddala oba ddala ekibi yali badde option omuntu kye yalisazeewo okubeeramu, kubanga abamu tebakola kikole, abamu bemala okukola ekibi basalirawo ddala ne basibira ddala mu kyo ne basuula mu kyo ne babeerera ddala mu kyo. You know, there is a difference between committing sin and living in sin. I don't know whether you know the difference. Some people do not only commit a sin, they even choose to live in a sin. Nenjaga kulaga danger ezikyekwese mukati gwe olwaleero olabe oba ddala kikuwa advantage oba tekikuwa advantage, then you choose osalewo. Ekyokubiri bino bisome nga reflectinga ku bulamu bwo bikubeerere endabirwamu, bino byolaba wano bikubeerere endabirwamu otunule mu bwoti olabe bw'ofaanana. Omanye endabirwamu yakulabulala teyomba terwana teyogera teyongerako tegattako, naye bw'ogitunula mu bwoti ekulaga bw'ofaanana. Wangi ekigambo kya Katonda ndabirwamu, era ekituleeta wano tuba tuzze twetunuleko mu ndabirwamu. Siwulire bwogende nti amiina. Wangi ekigambo kya Katonda ndabirwamu, ekituleeta wano kulankyawa, ekituleeta wano mu kyaki tuba tuzze kutunula mu ndabirwamu. Choice ebeera yo
bw'omala okweraba mu ndabiramu bw'ofaanana oba oddeyo okyuse oba ogaana okukyusa oba onaaba obujonjo oba tobunaaba choice ebayo naye ndabirwamu teyongerako tegattako ndabirwamu era omuntu yenna akyawa endabirwamu aba alabye ennyo gamba naye bakune tokyawanga endabirwamu omuntu akyawa endabirwamu aba alabye naga nze sikyayagala kutunula mu ndabirwamu enako asaagalira ddala kumanya gasi ya buloolo buli lwogitunulamu neryokekulaga bw'ofaanana yebikutaddemu endabirwamu yebikutaddemu ebijonjo mu maaso endabirwamu omulimu gwayo kugamba nti olina obugulu bw'enseenene ku mannyo oba obugulu bw'enswa ku mannyo oba walidde ebinyeebwa n'otasenya walidde omuceere ne gwasigadde mu mannyo simanyi okiregera kyegamba tokyawa ndabirwamu ngambye tokyawanga ekkanisa ngambye tokyawanga okujja mu lankyawa service ngambye todduka wano gandi musajja oyo ekikulu yakula bulala kwiga singa tubulirayo ebintu ebirala ebikulaakulanye naye agenda neyesiba ku kintu kibi n'akutunduza omutima n'owulira nga ne puresa zonna zikulinnye omuntu wali agadde osabireko ewantu ng'owulirayo emirembe naye abeeraawo n'akukoona nga yina alinga ayalabye bye wabadde okola kati nakusanze wange obikola twogera amazima nakulabyewa natambuddeko naawe manyi ne gy'ova manyi ne gy'okolera kagundi ako akammanyi ennyo ako akammanyi nakalabye nga kamulinaana kalabwe kakamubuulidde engeri gye ntambulamu tekaŋŋambye leka ggwe naawe twala eri ayaŋŋambye mpozi njogere bino yabadde Holy Spirit Holy Ghost ennaku zino gwe mutandise okwokya mumuyitira fire ate Holy Ghost ate gwayitira fire Holy Ghost yennyini naye fire ku lunaku lwa Pentecost yakkangaani yakka fire kati gwogenda mwokesa muliro ki kujjago nga confusion nayo egenzi wala bulokolo bwongo buyiseemu amazzi bannange mukama yaba ayamba tubanonemu amazzi amina Holy Ghost ye mwoyo omutukuvu bw'aba mubi ebbanga limumaze lulina mu kyaki nga siwulirangako nga mumugoba mu linnya lya Yesu nti Holy Ghost I cast you in the name of Jesus nga temukyogeranga nga temumugobangako Holy Ghost ye Holy Spirit tebakubuzaabuza ne bakubuzaabuza luli luzungu lwe lutawaanya abantu kyobulaba mwangwenga okuwulira mulwengawo okwogera ate mulwengawo nga n'okukola topapanga nnyo bwe boogeranga ekintu ng'osooka ne weetegereza naye gwe okubeera nga gwe bayiwa amazzi mu mutwe nogamba eyo gireete wano neeno yakwokya naye gireete kati owaddeyo bayibuli osigadde kukola ki bayibuli ogiwaddeyo osigazaaki kino ekibuga kizibu nnyo bagenda kujjako bayibuli bakuwa emiti kati bagaba miti yangono n'omuti oguteeka wali mu nsonda ogukwatengako okumakya nga bayibuli bagitwala bakuwa emiti ojja kufuna bidomola by'amazzi na bucupa bw'amazzi na bucupa bw'amafuta kiwaddiiro katonda atusaasire mukama agulumizibwe nnyo siina gye nakulabye naye omwoyo mutukuvu yakulabye era bino byenjogera kkiriza togamba naye lwaki tayogera ku bintu ebirala kkiriza njogere ku kino kubanga ewalwadde we bajjanjaba towulidde ewalwadde we bakola batya ewalwadde we bajjanjaba bw'olaba ng'omusawo yenna omusawo n'ogenda gy'ali n'omutwalira ebbwa oba ekizimba n'omugamba munange ekizimba kindi wano kyasuze kintujja kyanemeseza okwebaka ekizimba ky'omulaze okimulaze mu nkwawa kyakulemeseza okwebaka kaakati ate ye ogenda omulaba ng'obudde bwonna abumaze ku kugulu n'anyiga kugulu n'ogasaba ekizimba nadde gambye kiri ku nkwawa tyandisagala kikulume kanyige kugulu ovaayo osasudde ng'osiimye osasula n'ovaayo ng'osiimye nnyo amazima gali nti wakati mu kukinyiga kiruma naye wandyagadde era anyigire ddala wali yawala ekizimba kitulike kiveeyo akujjanjabe naye bwakusaasira obusaasiraga nti saagala okaabe saagala kukulumya saagala kakati katunyige nebbalibbali n'ova wano nga pikipiki bodaboda God forbid ekkubye omutwe okiwulidde ogudde omutwe guyatise weetaaga bakolokotewo basibewo plasita basitikingewo batungewo basibewo plasita omusawo gyogenze ogenda nga plasita agisiba ku kabina naga ndigendera awo kijja kuba bulungi
kati gwe toyinza tomanyi bya busawo gwovaayo matidde gwe toyina mu common sense etegera nogane bano musawo ono nanfeze ate plus togisiba kabina ate nga nkulaze ebbwa liri ku mutwe abalokole bwe bato baagala ayagala abeere mu birala obulamu ng'abutambuliza mu birala boogere ku birala benduulu ku birala ensonga ez'amaanyi asitula obutebe abuwanike ebikwatako tebabyogeddeeko ekituleeta mu kkanisa kutujjanjaba ndwadde za mwoyo ze twalwala kubanga eri yonna mu nsi tuvaayo nga tebabyogeddeeko eri yonna mu katale mu wino enakasero mu akeedi tewali abyogerako eri bakuwaana buwanyi ne bw'oyambala enkunamyo baga ni mwana gwe bannange obakubye olwaliro wabakubye bannange mwana gwe basimudde kale osimula bannange who cares ne bwowemula baseka busesi ne bwoyenda balina ekibateekawo abo baga ne mwana gwe kale bane mwana gwe okola town service oyina ekitone ensi buli kyetukolekola etya ewaana buwanyi mu kanisa wokka we twasigaza akafo gye boogera ku ndwadde z'omwoyo awo toddukangawo osigalangawo era babanga boogera n'omubulizo muwagiranga n'omugamba nti pasita buwulira ne bwoba okyakirimu pasita jjanjaba gwosinganga n'okuwagira pasita ng'akyogerako alimekubeera intimidated kubanga abamu bwetandika okwogera n'okyosa face n'okyosa amaaso n'otemyatemya n'otunula pasita bwoli nga omukangakanga ng'oli mugamba kyusa byoyogera nja kumma ekimu ekyekumi nonzi bwetabivaako ebyo ojja kulaba sijja kuddamu zireeta gwe olwoba onnemeralemerako totizatiza pasita taliwo ku lwa bubi aliwo ku lwa bulungi tageti ya pasita ayagala ogende mu ggulu ku lunaku luli nzanjagalize eggulu gwe njagala so nansutasuta nampaana wana nga ndi mu bibi ndi mu kwonoona ate gamba bulira olunaku luli olusanyukira nnyo pasita yayogeranga ku kibi oli mwagala nnyo era oli muga nti wankola bulungi singa tewakyogerako nze mbadde mpwedde sikulimba singa tewakyogerako mbadde mpwedde singa wampaana buwanyi nugagenderaawo tewali buzibu genda gwino ogende n'okola obwamalaaya ku luguudo noweetunda n'oleeta ekimu ekyekumi mu kibaasa pasita amanyidde ddala oli malaaya naye kubanga oleese ebbaasa ne muziba amaaso n'omuga pasita mbadde neteese nsabiramuko akalimu kange keeyongeremu amaanyi bakasitoma beeyongere pasita mbadde neteese nsabiramuko bakasitoma beeyongere naakwala ekimu kyekyekumi nga nebyokola tabitegedde olusi yabiwulira nako tabinyeze naye nga yanyumira bunyumizi kulya ssente kibaasa gwogende mugeena ku lunaku lyate oyo oli mukyawa nnyo oli muga musajja gwe oba mukazi gwe gondeetedde okugenda mugeena singa waŋŋambangako kampulire wakiri aŋŋamba nti amena oyo mwagale nnyo omusawo anyige walwadde najjanjabawo oyo mwagale nnyo tomukyawa oyo tomuvaako kubanga oyo abajja kutuusa mu ggulu mu linnya erya Yesu okujjako nga tewajjirira ggulu bw'oba wajjirira birala that's another story kubanga wano ffenna tubeerawo abajjirira eggulu n'abajjirira visa nabo babaawo waliwo n'abajjaano nga ye bamugamba nti mu balokole kiyanguwa ofuna mangu omusajja era omutunulya nga alina amagamaga mazimazi bw'ati olego baga nti balokole ofuna mangu omukazi buli mukazi ayitawo ng'omulaba ali ati abaza ayandaaza bakiwulidde mubaamu n'abazze okufera nga bafere nabo babaamu mutuula naye awo nga naye ye mufere ojjayo ekkalaamu n'owandiika ku bbaasa n'omulaba ng'alingiza bw'ati alingiza alabe emmeka z'owandiikako ategeere enfunayo oba enfunayo nnungi oba mbi era ogenda olaba alaba ng'otaddeko ziro nnyingiko ng'anuuka nga n'ennamba y'essimu agikoppa agikwata mu mutwe bazikwata mangu ekiddako ng'akukubira ng'akutandikako ayinza okuyitira mu laavu engeri gy'oyagala ennyo okufumbirwa ayinza naye ng'anoonya kubba mukama yebaziwe abamu awulirizaawo ng'osaba mwe mwegendeza nnyo abantu ng'oli mu ssaawa yakusaba otaddeyo emikono osaba ye tasaba kyokka akuli awo kumpi ali mu kulikodinga saalayo anyiga n'essimu ate n'alikodinga essaalayo n'akuwulira ayi mukama ompa omulimu mukama ompa omulimu taata nagandi katonda talina mulimu ono talina mulimu era bwakubira essimu ku ekyo kwatandikira nti wano waliwo omulimu wano kaba yebaziwe awulira kyoyagala
amakasita ategera kyoyagala kwatandikira kati wegenderezanga nnyo. Omuntu bwagambanga ndi nakulabidde mu kyaki, nakusanze mu kyaki, nakumanyidde mu kyaki, topapapa mangu okuyingiza mu kyagamba. Sooka naawe oyongere omumanye ebimukwatako. Oyagala kunfunira mulimu nti kakati kozi gw'osabira wa pasita akumanyiye, simanyi ekiwulidde, okolera wa, osula wa, baako by'obuuza ebisingasingako. Abafere muno bajja ne batwekwekamu ne babeeramu. Mulimu ne ba agenti b'abannabbi ab'obulimba bali ku payroll. Babasasulira bannabbi ab'obulimba okusomba abantu mu makanisa amatuufu. Babasasulira ddala. Ajja n'atulanga nga byonna byetubulya tebimukwatako. Tebimukwatako naye ali awo akuyiiya. Kozi okolera wa? Kozi obeera wa? Enolankyawa nnungi nayo. Abuulira bulungi, ekizibu kyokka kyokka tewali bulungi maanyi. Naye ate singa nkutwalako egindi wali amaanyi banne eri wali amaanyi. Banga luyina omugamba twala eri amaanyi go. Kumba akutwala bakubbe. Mugambo banga wano tewali nga gali eri wano wanonye ekyo kati guwaze kola ki? Wali sigaliddeyo ddala eri ate wano wanonye ekyo batewali. Bafere ba agenti b'abannabbi ab'obulimba batuuliramu ddala muno. Akubazaawo ne mukkirira amadaala nga mugenze babiri ng'agenda akutokota. Singa nonkutwalako eri mpaka simu yo, mpaka simu ne mugiwanyisa. Lwakuba ate bwe bababba ekizibu kyokka temukomawo kutugamba ndi pasa kyenaguddeko sikirabanga. Abalokole balungi nnyo mu kwekuniza. Buli ekimutuukako yeekuniza nagamba dana ensi eno sikulimba. Oli amutwala n'amutwalira dda, amutwala n'amwebakako n'okumwebakako. Naye tayinza kudda kubaga nti bannange ono bulaza atula wano, ono bulaza atula wano mufere mwenzi yantandika no mpola mpola nanimbalimba yantwala nambuzabuza nanebakako ngenda nokizula ng'alina n'omukazi eka naye nga teyanimbalimba mwagenda kumpaza tasobola kudda kukyogera. Akyusa katebe wabadde atula nga ava ngenda okwanga ati atula sayidi ndala. Haleluya, amen. Mufunye ebizibu wambi mukyakya ate kamavebazo beeramu amagezi otegedde nti sitaani buli watuukawo. Naye muggulu waliyo olukiiko nga waali awo ne bamubuuza ovaawa. Katonda agenda okumagamaga abaana bakatonda batula bwati nga ne kasitaani kaasabye nga nako weekali awo nabuuza ggwe mbadde manyi tokyajja ate wazze ovaawa ng'obadde obuzeebuze tinva kuddingana mu nsi eyo. Abaawo awo naye alina baabaza. Kama ebazibwe kati bw'ojjanga wano okola byokka byokka ebyakuleeta wano, tokkiriza muntu kuyingiza mu birala by'otajjirira. Ani awulya ngambeko nti amen? Tokkiriza muntu kuyingiza mu bye mutajjirira. Bw'abawo extra activity omuntu gy'ayagala okuyingiza mu mugambe ssebo, engeri gye kiri nti wansanga awo mu kyaki mbadde njagala abakulembera ekyaki eyo bakimanyeeko kino ky'onnyingizaamu. Kasita aweta ng'omanya abadde mubbe. Gumukwatanga kumukono muga ndi byoyogedde birungi naye tugende mu office wali obinnyonnyole pasita. Bw'olaba akwesikako nga dduka ng'omanya oyo mubbi. Mukama yeebazibwe. Siwulidde Mukama yeebazibwe. Kkirizanga boogere ku bikuyamba okgenda mu ggulu. Ebikuyamba okgenda wa? Era ewantu wonna bw'otuulawo alokole mumpulira. Ewantu wonna bw'otuulawo mubeere mu ku magezi nga biboogerawo tebikuyamba genda mu ggulu. Situkawo ne bw'osituka nga service tennaggwa tewali musango genda. Obanga afulumye essabo, obanga avudde mu ssabo, omuntu okuva mu ssabo ng'olukiiko terunnagwa aba alina omusango gw'azizza. Akazindalo nga kano konna nkakwata obudde bwonna ne mbumala nga nvuma buvumi bantu. Gwe ng'otudde awuliza bw'okubeera Yesu engalo ez'amaanyi nga bw'okuba engalo ez'amaanyi. Ayali badabulira enjiri ekuyamba okgenda mu ggulu obudde abumaze akola atya? Avuma buvumi bantu, n'avuma ono bani mulokoli ali ludda wa atamanyangako nti n'okuvuma nakyo kibi. Eyo ye basic knowledge gye tuba nayo. Omuntu bw'olokoka ebyo bibasooka okukugamba nga wakalokoka bwoti mulokole takola ati, mulokole takola ati, mulokole takola ati. Naye obanga n'ebyo tewabiwulira lwaki totuula wansi? Obuulira kituula wansi.
kati gwawuliriza bikuyamba ki? Bicreatinga mu bitterness, n'obeera bitter, naawe ne weegatta mu kuseka enseko ez'obusiru. Simanyi okiwulidde? Oli aliko taata we avuma, naawe n'oseka, ekikolimo kyafuna eri, naawe ne kikusammukira, ogenda okwanga naawe otandise okuvuma kitaawo. Ogenda okwanga naawe abaana bo bakujeemedde, kubanga ge mafuta mwe bakutambuliza, baana ne bakujeemera, ne bava mu makaago ne badduka, kubanga oli mujeemu, akutaddemu bujeemu, kati ekintu naawe kikusammukidde. Mulokole ali ludda watamanyangako nti Bayibuli tekkiriza kuvuma. Ate ogamba otya nti oli musomesa wa Bayibuli era ogimanyi nnyo, n'otuuka n'okulabamu obunyiriri obutaliimu, naye ng'obulimu bwakulema okulaba. N'olaba obutaliimu ate obulimu ne bukulema okulaba. Obuggaana okuvuma tobulaba. N'onoonyereza ate obutaliimu. Sooka olabe obulimu. Sooka okolagane n'obwo obulimu. Bw'obutegeera bulungi obulimu. Obunyiriri obulimu bw'obutegeera bw'oba osookerako. Bayibuli ga tebakola mirimu gyabwe ate bakola gy'abalala. Kuba buno obulimu ate bukulu nnyo, ekiri mu nnyumba yo kikulu nnyo. Sooka okikozese. Okaabira otya ky'otalina nga ne ky'oyina kikulemye okukozesa. Gwe Bayibuli egamba etya mu kitabo ky'Abakolinse ekisooka essula 6. Kati sooke tulabe abavumi bagenda kumalira wa. Mwabagifudde fashion nga mulowooza okuvuma kulyoke mbulokole, oli wadde mbukuvuma nga bw'osanze. Mbikkuliraako Bakolinse ekisooka agambye atya 6. 6:9. Nsomera ngo yangu obwo bunyukuta bw'oggwe butonotono. 6:9 wagamba bwe wati. Oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Temulimbibwanga newankubadde abakaba abo, newankubadde abasinza ebifaananyi abo, newankubadde abenzi abo, newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abalya ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kati ate gwe obudde obumaze ku banyazi ate obuvumi tokalabye okabuuse. Abavumi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Gwe bw'owulira ng'omuntu nga yeewaddeyo okuvuma nga muvumi wangi, teweewunyanga ng'ekizzeeko akugambye obagge yeena ndi ready. Teweewunyanga nakyakyogedde, kubanga olede abavumi bagenda wa mugeyeena. Kati teweewunyanga nga kyazizza akagambye even when it is hell I am ready. Ng'omanya kati ate gwe n'okuba ngalo pasita wagambye nti ali ready for geyeena, gwe ng'okuba engalo. Kati bw'aba agenda aba aligenda yekka, naawe ali awo nga bakutendeka okuvuma, kubanga bamuwulira. Muwulirize ebintu ebyo eby'okuvuma. Okuvuma ne kumalira mu makaago. Obutatya gw'oteekwa ku respectinga. Ofundikira nga ne bbaawo omuvumi, bbaawo n'aggambako n'omuga tonsiriwalirako, kubanga gy'osabira bakutendeka okuvuma, amaka ne gakyankalana. Ennyiriri ezibula mu Bayibuli, ezibulamu ze mwekwasa ezibulamu, nga tetunazivunaana ku bulamu, zo zino ezirimu zo muzitegeera. Lwaki bino ebirimu byo tebisooka ne bitugasa? Bagalatiya 5:19 agamba atya? Omanyi Bayibuli egaana okusiŋŋana akanyiriri mu kafo akamu n'okeesibako n'okafuna enjigiriza. Buli lw'olitanga point onoonyangayo olunyiri olwongera okunyweza ekyo. Bagalatiya 5:19 agamba atya? Gye twayita endabirwamu. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu byebiriwa? Bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Kuyomba gamba nimba kunendi wejjemu okuyomba walokoka. Jemu okuvuma. Setaani kyakunoonya ku lwaki ayagala okole ebibi,
kubanga kijja mwangwira mangu nnyo okufunako access. Ate bwakufunako access abakumaze. Bannange muwulidde tuzeeyo erinnya ku main scripture y'olwaliro nange naamaliriza. Mwegendeze waje mulaga. Oyinza okugenda ewantu ne bakufuula mwana wa Geyeena emirundi 3 Bayibuli bwegamba. Tibannanfuusa abafalisaayo bagenda ku nnyanja ne banoonya abantu mbe ne babaleeta. Bwe bamala batuusa ate ne babafuula baana ba Geyeena emirundi 4. Kani imagine okuva gye wava mu nsi nga tomanyi kuvuma n'oyigira mu kyaki okuvuma ng'ate mu kyaki mw'oyigidde. Ekyaki yali badde yakujja mu mpisa nsiiwuufu, kujja mu mpisa mbi. Kanisa teyali badde yakuyigiriza mize mizibu. Kanisa yali kusomesa respect, kukussamu abantu ekitiibwa, okwetowaza, okwenenya. Okola ki? Mukanzire mu nkawuliro, okola ki? Kwenenya. When you wrong, lwoba ng'oli mukyamu ng'osobola okugambako nti I am sorry. Era ekkanisa banga tekuteekangamu ekyo okuvaala walokoka. Okyalina obuzibu bunene. Kuba ffenna twava mu nsi ng'ekyo ekigambo kikaluba nnyo eky'okwenenya. Nga kikaluba okugamba nti amusole nga kikaluba. Naye bw'oba oli mu church nga tekusomesa nga nakugamba nti I am sorry kigambo kya kirokole nga tokiyiganga. Naye ate onookiyiga otya? Nga ne pastor yennyini takimanyi. Pastor nga takimanyi. Nga pastor yakuguka mu kyakwegaana. Ewiiki eno akugamba nti eno yakwokya, n'eno yakwokya, n'eno yakwokya, ate eno mbi nnyo bw'ebanga eri mu Holy Ghost. Ate yakwokya nnyo eyo tugiteeka na wakati mu muliro. 1 week later kubanga bamuwabula bavudde bagasisebo taata Holy Ghost munange kitegeeza Holy Spirit. Bayibuli z'ovunaana nti munange teziwera nti munya mulimu akanyiri akabulamu gwe wabisomye obubi wabitegedde bubi kisinzira ku sikola ki ayagivuunula. Sikola akanyiriri kaakano yakateeka wano wansi nfo ky'okuvaayo nonga ne bannanga musosore mu nsonyiwa okwokya Bayibuli ezo zonna. Novaayo tokomye ku kyegaana n'abaana abaazireeta bonna bunango baga nteeka wali eyo yakwokya, teeka wali eyo yakwokya, n'ofundikira ng'oyimidde mu maaso gaabwe n'okala amaaso bw'otyo n'okanula n'oga ndi nze okwokya Bayibuli? Nze okuzookya? Kyali kibadde wanze. Naye mu baana bonna bagenda okuzaala sisuubira nti ndizaalayo ekimmonde ekiyinza okwokya Bayibuli nze. Naye kegamba olakole nammwe mugumiikiriza nnyo. Bazookya otudde awo era n'osigala ng'owuliriza ebyo ne ku Sande ejja n'okomawo. Era gwe n'okkiriza nti okyali mu kyaki era n'okkiriza nti era ogenda mu ggulu. Nga naye ekigambo okwenenya temukimanyi wabula mumanyi kwegaana. Kati kanisa kyeyo gye tutendeka kuba omuntu akirabidde na mu kyaki nti ne pasita asobola okwegaana. Kye yakoze ng'ensi eraba asobola okyegaana. Kati gwe mu maka ago ki kye tusuubirayo? Baawo baba gy'asabira ogenda mugamba ddi nti naye bba wange ani gw'obadde oyogera naye ku ssimu oyo ajja kwegaana ganize we yabadde maama wange ow'ebutalejja. Kabanga ajja kuganiza ekinjogeza amazima kyekiki nga ne pasita wange ansumba tagoogera naye yeegaana. Lwaki nze ngoogera? Bayibuli kyevegani mu bannanfuusi bagenda mu nnyanja ne banoonya abantu ne babaleeta ne babafuula baana ba Geyeena. Mu kyaki si gye wandiyigidde okwegaana. Mu kyaki si gye wandiyigidde okuvuma. Mu kyaki si gye wandiyigidde okubutenenya. Mu kyaki ekyaki yali baddeyo kukutereeza butereeza ng'ekugattako na buli mwezi ogwaliyiseewo wandikoze evaluation. Buli mwezi wandikoze evaluation n'ogamba January nali bubi nga ndi mu kino na kino naye maama Mukama nkozeemu omulimu gugenza okutuuka omwezi gw'okutaano nga kino kyanvaamu, kino kyagenda, kino kikyalemeddewo na kino kikyalemeddewo naye nabyo bigenda mu linnya erya Yesu. Church omulimu gwayo gwali badde kufuula better and better on every single day. Nga naye weekolako evaluation buli mwezi buli mwaka n'oga naye ndabika ngenda ntereera.
wangi waliwo naye olwokiraba nti otereera fe abali eno ebbali tuyinza okuba nga tulaba nga ggwe atatereera naye nga gwolaba okola otya nga gwolaba otereera banono banvunaana bano banvunaana okwambala mini naye tebakimanyi nti ate kumbi nayambalanga bwereere nze ndaba ngenda ntereera waliwo yanga ni musumba mwemala gasala misango munvunaana okubba essimu nze nabbanga mmotoka kati kino ekyessimu nze ndaba progress ndabawo enkyukakyuka ye yekolako evaluation ng'alaba akyusa nabbanga mmotoka munvunaana ssimu mumugamba kati ano nzibye nnyo nali mubbi wa mmotoka kati ekyessimu kino nze ndaba ninga ntereera mukama yeebazibwe eyo gye nsuubira okubeera kyaki erina okubanga buli lunaku olukya eyongera okutereeza mu linnya lya Yesu. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekibi ekyasinza okuntiisa ku lunyiriri olwo nabadde nga gyoli nti ndusoma gusooka ate nga nalusomasoma dda era mwawulirawulira dda nga ndubuulirako. It doesn't take sins. It does not take sins for you to lose a relationship with God. Not even sins, not many sins. This was singular sin. They committed a sin. Dekagamba ndikana akabike nchakola katonotono. Kano simno sibungi. Sin, it was just a sin, evil, not evils, evil. Ekibi kisigala muleme kwefula bakatuliki. Deka kwefula bakatuliki ogendi ekikulu byonna waliwo ekibi ekyekisa n'ebibi ebyolumbe. Waliwo ebibi ekisa ne saakiririgo. Bayibuli teyogera ku saakiririgo. Ekibi ekiyita ki? Nali mbulira mukwano gwange omukatuliki enjiri. Nangamba naye kana akabika enkola ka kisa kino si kinene nnyo kino kya kitonotono kya kisa ne mugamba munange n'ekibi kisigala kibi okitegerera nti kibi maaso ga Katonda kiba kibi era oba olina kyenenya ononye engeri gy'okivaamu okiveemu nangandi abibiti webibi ebimu biba bitonotono ebimembe ne mugamba nedda ssebo tewaliyo bitonotono ekyakituumya ekibi baakirabanga kibi weewaawo ekibi kiringa era bw'olaba B asigala B oba munene oba mutono. Bwe nayogera ekyo nantunulira bw'ati ng'akanudde amaaso ne mugamba kyekyo B asigala B oba munene oba mutono era namubuuza ne mubuuza bwe bakuwa B omunene omulya n'agamba sya nga mulya ndi ne muganda bagamba kubako olugalo olyeko katono nnyo omulya n'agamba ate awo mba musiru ne muganda mu maaso ga Katonda B bw'ati ekibi bwe kityo kisigala si kyabawulira ekibi kisigala oba kitono oba kinene tewaliyo kinene na kitono ngambye tewali B munene tewali B mutono. Kama ibazi bano bakola kibi newulire byaddako ebiri awo bitiisa Bayibuli geni Mukama n'abagabula mu mukono gw'abalabe baabwe. Kati asoma akayinza ga naye Mukama lwaki tabeera serious? Mukama ow'ekisa gwe batugamba ndi Mukama wa kisa kingi nnyo 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 ekikwasa omuntu kamukwata amugabule mu mikono gy'abalabe be abalabe bamutulugunye bamukole byonna byonna bye baagala bye tuwulidde kiki ekigambo ekyakozesebwa awo ne Mukama n'abagabula tekitegeeza nti Katonda yakwata Isirayiri n'agitwala agigabule mu mikono gwa Midian nti wuno muleese. Of course all of us know ndi Katonda talina relationship na mulabe talina relationship na Satan. Ekigambo ekyakozesebwa ni Mukama n'agabula kitegeeza abandonment. God abandoned them. Yabaleka yabaabulira Katonda okwabulira obwabulizi n'akuvaako abanga era amaze okugabula kubanga bw'obanga obadde oyina omulabe wo nga asuukira bw'ati ng'ayagala kukukwata buli ssaawa naye nga Katonda yabadde alemesa Katonda yabadde ataddewo omukono Mukama n'aggyawo omukono gwe kitegeeza abanga akugabudde wangi aba akugabudde nti omulabe kati wa ddembe okutuukako n'akola by'ayagala so nga lyo abadde amulemesa wabaddewo olukomera Katonda kibayita Mukama okugabula wangi tekitegeeza nti akukwata mukono n'akuwaayo ajjawo olukomera lwe.
Fenanga botula wano bwe twamala okolokoka Katonda yatwetolooza olukomera lwe. Olukomera lwa Holy Ghost. Wangi olukomera olw'omwoyo omutukuvu olulina era kye kiremesa abakuloga okuloga. So nga basiiba bakuloga naye tebasobola kukwatako. Oliko olukomera. Ani awulya ngambe nti amen. Abafuyi b'emmindi basula bafuuwa naye tebakusobola kutuukako. Oliko olukomera. Olwo olukomera ne Setaani yalulaba bwe yali ng'ayogera ku Yobu. Yagatwa mutaddeeko olukomera. Omutaddeko olukomera ne lunnemesa okumutuukako. Olwo olwetaaga bulijjo okusigalengako mu linnya lya Yesu. Komera lwelemesa abaloga, lwelemesa abakolima. Ffe singa twafa dda mu kibuga muno nga mulimu abatukolimira bannange, naye olukomera lukikolako. Buli kasaala akajja ne kakuba kuli, buli kasaale kamulabe ne kakuba kuli, ebikolimo bikuba kuli, eddogo likoma kuli. Singa batukubadde amasasi, abantu abamu nga banyiivu nnyo omutunulyango olabira ddala naafuna emmundu akukuba essasi n'ofa n'ovaawo. Naye maama olukomera lukikolako mu linnya lya Yesu. Lukomera olwo olwetaaga kuba yonna gy'oyita waliyo eddogo. Abamu ne woyita basooka kulogawo, abalala bakuyoola ettaka, abalala batega obusukko, abalala batega ettalo, abalala bafuuwa mmindi. Mbwera obereko ekikubaako naye olukomera Mukama lyakuteekako. Olwo lukikolako. Buli kabi konna ne kajja ne kakoma kuli. Gambako nti amiina. Siwulidde, gambako nti amiina. Kati olukomera olwo luva liwinga ennyo. Tokolanga bintu birujjawo. Teweetunda, luleke lusigalewo. Oyinza okuba tonnafuna mmotoka naye olukomera lusigalewo. Bayinza okuba tebannakuwasa. Embaga obufumbo tebusinga lukomera. Olwetaaga wali abufumba babugenzeemu era ne babufiira mu siriimu ng'olukomera tewali. Toddiranga kintu kyonna kyonna ne kiba kinene nnyo 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 n'okisukkulumya olukomera Mukama lwe yakusibako. Leka buli kyonna ky'osaba, leka buli ky'oyayanira ne ky'oyagala, mazima okisabe ng'oli munda mu lukomera lwa Mukama. Olwetaaga Bayibuli ebooza nti omuntu kiri mugasa ki okulya ensi eno yonna yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe obw'omwoyo oba obw'omubiri. Priority bwali badde bulamu bwo nga bwo weebuli. Tokkiriza nga kintu kyonna kijja opadayizinga lukomera lwo. Era omuntu yenna bw'ava gy'oli n'olaba nga byayagala okukukozesa bimenya olukomera, mugambe ne muntu gwe oli mubi. Tonjagala. Singa obadde onjagala tewali ngambye tukole ekintu ekyo naawe ky'omanyidde ddala nga kimenyawo olukomera. Bwe lumenyeka mba nsigazizaaki. Kitegeeza bansindikira eddogo bonna n'abankolimira buli kye baakolima kiba kituuse okuntuukako. Ogamba otya nti onjagala ate nga kyonnyingizaamu kimenya olukomera, ate ng'ogamba onjagala. Wali awulira bye njogera? Buli akwagala tasobola kwagaliza kumenya lukomera lwo. Kyekimenya olukomera kibi, kirina potential emenya olukomera. Era mwena abali wano nga walufiirwa lukaabirire Katonda alukomyewo alusibewo mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Sooka otunulya abo ekyababaako. Bayibuli egambye so the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. Olukomera lwavaawo. Omulabe n'alyoka atuuka enkya nja kukulaga kye baatuukako. These guys suffered. Bannange omulabe yatuuka mu territory yaabwe ne yeegiriza. Ebimu ku byabatuukako abamu ku mmwe bye mulimu olwaleero. Byolabira ddala Midian afuuse Abamidian. Buli kyoteekawo kyakuula, kyosiga kyakuula, buli byopanga byapangulula. Ali muli yeegiriza, ali mu territory yo asamba, buli kyoteekawo asamba n'ateeka eri, kyolima akuula bukuuzi. Bw'oba wava mu kifo kyo, ewiiki eno yakuzaayo mu kifo kyo w'oteekeddwa okubeera. Restoration. Odde w'oteekeddwa okubeera, odde mu kitiibwa kya Mukama. Bayibuli kandi ebweru yeeri embwa. Ebweru waliyo ki? Wetaaga kubeera munda. Embwa zireme kkuluma. Embwa zireme kkuluma. Wetaaga kuba munda mu Mukama. Ebweru wa Mukama tewali mirembe. Waliyo obulwadde, waliyo kufa, waliyo obwavu, waliyo mabanja, waliyo nnaku, waliyo mabanja ga banka, waliyo sula ng'otudde. Ebweru
bizibu byerere dda mu Mukama, komawo mu Mukama, mu Mukama mwokka omulabe mwatakusobolera. Oba okubanga tusikube nga sino gamu linnya lya Yesu. Teeka gula omukono gamba nti ayi Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo. Kino ekigambo kibadde kyange. Onsaasire Yesu, onsonyiwe Yesu, onkwatire ekisa Yesu, onyambe Yesu, nsaasira ayi Mukama neme kukola bintu bimenya lukomera ebijjawo kubeerawo okwo ebingabuza mu mikono gy'omulabe wange. Era obanga nyina ne bye nakola binsonyiwe Mukama, binsaasire. Bwe mbanga nakola ekintu kyonna ekyamenya olukomera ng'omulabe ku ekyo kwasinzidde okuntabaala, n'atabaala ebyange, n'atabaala amaka gange, n'atabaala abaana bange, n'atabaala future yange, ayi Mukama kinsonyiwe. Nsonyiwa taata, nsonyiwa ssebo, nsonyiwa Mukama wange, nanza n'omusaayi gwo ontukuze Yesu. Taata tongoba, tongoba Mukama, tongoba mu maaso go, naye nsaasira Mukama, nziza bujja, nziriraamu Yesu, nziriraamu taata, mpaayo chance endala, mpaayo chance endala. Ayi Mukama onsaasire, onsonyiwe, ozimbe olukomera lwange, omulaba alekere nga okuntuukako. Ayi Mukama ompe n'omukisa, ompe n'omukisa, owulire n'essaala zange, onyambe, onsumulule, ontaase, omponye, onziriremu mu linnya lya Yesu. Amiina.